Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi. Njagala okwagaliza mwena n'Abayisiraamu okusiiba okulungi ne Katonda okwongera okulongera mu ggwanga Uganda okulaba nti ebizibu bino bitulimu Mukama abikendezaako wakati mu kusoomozebwa okw'amaanyi naye nga ffenna tumanyi nti ye kyasalawo era kikiba. Njagala okutumirako aba National Unity Platform mu ggwanga lyonna NUP yeeyongedde obuwagizi. Ekibiina kyeyongedde obuganzi mu bantu kubanga abantu balabye kati NUP nti byeyogerako byebiko nti kibiina kya nsonga si kibiina ky'abantu era nga ku nsonga eyo kweyimiridde era kwetambiriza. Ekyo kikulu statistics ziraga n'okunoonyereza mu ffe mu kibiina munda obuganzi mu kibiina kya National Unity Platform bweyongedde okukirabo ne mu bifo ebya Uganda ebyenjawulo. So njagala okukunga Bannayuganda okusigala ku mulamwa ekisooka ogw'okuteekateeka obukulembeze obw'amazima obwerufu obwesimbu kubanga mu lino eggwanga tetujja kusobola kuvvuunuka bizibu bye tulina nga tukyalinamu amalindirizi agaagala ate okusikavinginga ku kitavu kya Uganda ekitone ekyo ekimismanagingibwa. So njagala n'okuba nti nebaza omukulembeze waffe era mukama wange Honorable Joel Ssenyonyi nga ye lwaleero atutte omumuli ogw'okulaba nti wabeerawo obwerufu mu nzirukanya y'omukono ogwokusatu okukola gavumenti, the third arm of government ng'eyo ye parliament, ekitongole ekirina okuba obuddukiro bwa buli Munnayuganda. So njagala okwebaza Honorable Joel Ssenyonyi mwena abali obubaka mumuweereze bwe mutuukeko nti tumwebaza, tumanyi nti ali mayitirivu, ali wakati mu kutiisibwatiisibwa, ali wakati mu gata politics, naye tumanyi nti muvumu weeteeseteese bulungi era ojja kusobola okuvvuunuka kubanga amazima nga Martin Luther King Jr. bwe yagamba nti gayinza okwetooloola ne gawanvuwa naye era gamala ne gatuuka. Twagala okwebaza Honorable Joel Ssenyonyi enkola ye ey'ekisajja kikulu gyakuttemu ensonga eza obwerufu nzirukanya ya parliament. Kanatu budgeti ye oba tunamanya bagisaze kati ebadde mu buwumbi leader of opposition Honorable Mpuuga abadde akozesa obuwumbi obusatu bawubiri ne bugwamu ne Honorable Ssenyonyi kati budgeti ye bagisaze paka $8 million. Olwawo tetukayana n'ekyongero tugula amaaso onkolagana ebaddewo mu bulyake buno ogenda maaso mu ggwanga Uganda. Twagala okwebaza waliwo okunafuya Bannayuganda abavuddeyo okwogera ku nsonga zino nga bakozesa emikutu gyabwe gye beeterawo nga batandika okuba categorizinga nga social media elites. Ensonga eno ya Bannayuganda ate nga Uganda omusango gyagenda mu kooti y'abantu platform baba basobola okugikozesa okuleeta amazima engayitologetingibwa bubeere buvunaanyizibwa eri abo be baleseeko bwinoono mu nzirukanya ya omukono ogwokusatu gwa parliament okuleeta obujulizi obwaŋŋanga bwe obujulizi obw'enkunala ate obwerimbise mu bubbi buno mu ggwanga Uganda. Okay, Waiswa Mukambwe. Program bagiyita n'amwatulira ate okimanyi amakanda basimba nnyo kulowooza z'abantu bakukula eri omuntu wawulidde nga omubalagavu okugamba waliwo omuntu owuliriza yatadde ekibuuzo ku mutimbagano gwaffe nankaba Waiswa mumubuulize era bakireetedde kamuka ne bagamba ekyo kibamu n'amwatulira nga bagambye Waiswa ati kasaba maadi ga kuno muna kitaba kibuzo kibalangufu
yagambye mbuuliza Waiswa. Yes. Okweyuyuzayuza okugenda maaso ekibiina kya UP nga kukedde nateekako akeewuunyi n'agamba bwe tunaatuukira mu 2026 ekibiina kikinaaba kikyaliwo badde bamuyita Jagwe George yasinzidde Masaka. Okweyuzayuza okwerumaaluma tewali kwerumaaluma mu kibiina kya National Unity Platform. Tewali kwerumaaluma mu kibiina kya National Unity Platform. Ate tukyange kutya okwerumaaluma okuliyo olina kuweza okumbugamba ate bitya iwe agaliwo tugayita obanga kuwe olwaleero NRM disciplinary committee eyiseeba commissioner baayo sibe kiri sige mawulire agaliwo ali Moses Kigongo kakati ffe lwaki tebatukkiriza ne tuyita abaffe kubanga nabagaana abantu okunyumya ku obukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enkola eno gye baakola yali criminal. Owekitiibwa bwe yali ku CBS ne Made in Sireko yasuubiza Made in Sireko nti ne ssente yali tannazifuna, naye kati ekibuzo kiri nti yali tannazifuna. Ofono Opondo omwogezi wa gavumenti yakakasiza nti ssente yazifuna. Chris Obore omwogezi wa parliament yakakasiza nti ssente yazifuna. Mu Minas kyali person to holder, ate bwe kiva person to holder ne kidda special ne kidda ku immediate with immediate effect nti tezaali za kulinda. Era kati obujulizi obuliwo obumala nti ssente kakati omuntu aba yagana tazifunanga naye nga yazifuna, gwe tekikulowoozesa nti waliwo ekyama ekikusike. Gwe n'ogamba tozifunanga naye nga wazifuna. Ekyokubiri, lwaki akasiimo kano mu palamenti tekajja mu lwatu kajja mu kyama? Kubanga wano ng'ateekayo ofiisi bandigaye bannange ffe ng'akakiiko twatuula dda mu mwezi gw'omukutaano nga twakalaye nga Jacob Olanya yakafa ne twongere ne tusiima leader of opposition ne miliyoni bimeka 5 naye ne gajjanga mawulire eri eggwanga ku muntu akoze obulungi. Bwe muba temwalina kubanga yakugamba yapatana, he negotiated nti era ne Leero alijja alipatana. Kati ebibuuzo ne bijja, wapatana naani? Watukotya ku muwendo ogwo mu kupatanako. Era bali mu kupatanako wali nga bo consideration yaabwe minzaani yeeriwa. Kakati toyinza gamba nti ekibiina ekiri mu kubuuza ebibuuzo ebyo nga Jagwe oli munnamasaka omanyi nti mu kiseera ekyo mwapatanira okumuwa miliyoni 5 ng'okumusiima e Masaka abantu baali bafa. Honorable Sejirinya, Honorable Sewanyana baali mukomera lwa bijambiya eby'e Masaka. Ekyo kyebuuzo ampuliriza. Ekyokubiri, ebiva mu lukiiko lw'okwewa ssente byafiiriza Uganda ssente mpitirivu si kawumbi kamu mu miliyoni 7. Zokka nedda ssente mpitirivu. Kakati abagala okukweka amazima baddembe okwagala okugakweka gajja kwetolaga batogeko. Naye ate nga tewalina kwerumaaluma waloga nti ate munnaffe yakkiriza n'okwetonda n'akola ki
tuve ku maanyi agamuweebwa invisible hand era yamusitega akakodyo kubanga kuno kwali kumutega akakodyo mu minutes ne bateekamu n'erinnya lye ng'omuntu. Ndoza kulaba tuwuliriza kankusomera minutes. Mazima gali tufuula abeetembe oba yanga ndiba ino oba gaine abagombe gali olindisa kayongoewe tolindisa wanga ojja wasima ne batogireke talolunalo baba twaleretete aya consideration PC paper 14 2022 on service award review of selected benefits of the leader of opposition and backbench commissioners. 2022 Parliament Commission considered and approved the service award and review of selected benefits for the leader of opposition and backbench commissioners. A one-time service award of 500 million for the leader of opposition. A one-time pay-off service award of 500 million shillings for the leader of opposition. One-time pay-off service award 400 million for the backbench parliamentary commissioners. The service award shall be one-off payment and shall not change regardless of length or tenure of office. The leader of opposition in parliament shall be provided with one bodyguard when he leaves office. The above mentioned benefits and service award shall be held by the current sitting leader of opposition, Honorable Matthias Mpuga, and backbench commissioners on a person-to-holder basis. All the benefits considered and approved under this minute take immediate effect. Okategedde bwino buleta bwino mna kwa baliyeyo balibologa baliko bantuko bwino kakati person to holder ebintu bino muwulira mu minutes bakugamba nti the above mentioned benefits and service award shall be held by the current sitting leader of the opposition, Honorable Matthias Mpuga, and the backbench commissioners, one on a person-to-holder basis. Tutegera gani? Kakati abali mu lukiiko Anita Among, MP, Speaker, Chairperson, Matthias Mpuga, Leader of the Opposition, Parliament, Solomon Silwanyi, Parliamentary Commissioner, Rosi Akampurira Mbabazi, Parliamentary Commissioner, NRM, Annette Among, NRM, Speaker, Matthias Mpuga, Leader of Opposition, Opposition, Solomon Silwanyi, Parliamentary Commissioner, NRM, Rosi Akampurira Mbabazi, Parliamentary Commissioner, NRM, Esther Afoyo Achan, MP, Parliamentary Commissioner, NRM. Absent with apology: Thomas Tayewa, Robina Nabanja, Matia Kasaija. Ulo atunejeno talimu. Atunejeno tawazi talimu. Kakati echo ne bayisa esente ezo mu bumenyi bw'amateeka bwe nabagamba nti oba omenye section 8 section 9 eya leadership code of conduct act 2022 n'ekikwewuunyisa nti kakati kale ng'ogyewo ekisente nti mwami Mpuga asaba omusirikale ow'olubeerera paka kufa.
asaba obukuumi bw'omusirikale bodyguard alina okuba naye paka magulu osana miliyoni bimeka biri mu ndagaano eyo inanti kulaga byemunagyendi kusoma zino minati zezino zenyini ezirabo by'omutwe nti twazijeewa nefe tuzirina parliamentary exhibition yalese wino kakati Anita Among abampuliriza ng'akozesa rediyo eya Mama FM bewa Obuwumbi 3 ne miliyoni 10 nti balipotinga amawulire ga parliament abasayininga ku lwa rediyo kwe kuli Sitina S. Sechi Cheritoch, Un Chenuchech, General Council to Parliament, Kaya Rajab Semali, Marketing Manager wa Radio, Itu Testela, Director of Radio, abamu kubano bakozi ba Parliament, ne oluba bekobana okutwala a billion, ampuliriza. Anita ali mu parliament kubanga radio eno pale funameko kuva ku parliament kyogamba eno radio pale tewereza oyenzo jibusabusa ku buvunanyizibwa naye ono ataddewo radio ye agiwadde obuwumbi bumeka 3 ezo tezibangiwa zagenda mu advance ababaka ba parliament eno e parliament ababaka gye basinza okufa obwavu kubanga n'emirimu gye balina okukola babagamba economy naddala bana bapya olwogedde economy kumba economy abantu 5 bagibba mu mwaba obuyinza mu bakomishona wake up luno olutalo lwa Uganda naye namwe ababaka lwamu emmotoka z'ababaka ziri mu basement speaker yafuka natemalira ababogolera sit down omuntu eyaleeta eyajja ng'alina abantu abamusindise omubogolero ti ng'ali fulu ya parliament keep quiet, sit down, apologize. Bagana ngabo nze Waiswa sigalo yimide lai mu osokukamira otya lai mu kakati bwatunenya alowooza nti kunenengana oluvannyuma lw'okuyisa bali n'abawaayo sente. Anita Among ennaku z'omwezi nga 24 May yatwala invoice nga yeeyongeza 10,000 yava ku 10 n'ayingira 6 afuna kumpi gwe ampuliriza afune sente zisuka miliyoni 2 buli lunaku akole sente zisinga president wa America. Esente zakola lunaku wabanga akole 10,000 times ennaku 7 gye mitwalo 21 gwali eyo alaba omupiira njagala otunuulira abasambi bameka abafuna emitwalo 21 buli wiiki ezo nteziriko omusolo ate size gwe musaala neze sente zatetenkanyiza ku allowance ye nga speaker buli lunaku aba nekyatambuza n'abanga atwala emiliyoni z'abannayuganda aga buli lunaku n'abanga omwezi atwala emiliyoni atwala emitwalo 21 egya dola ze miliyoni kumpi 7 ampuliriza luno tebubangawo obuddu mu Uganda ampuliriza nga 24 yakozesa aba staff member oluvannyuma lw'okuba nti bano abawadde 5 n'ebina yakozesa olukiiko olwo lwennyini ne yeeyongeza ssente okuba ne allowances ze n'ayongeza n'ez'omwami we Alhaji Magogo Moses. Era buli w'owulira ng'afunye manya nti ne Alhaji Magogo naye afunye ampuliriza ku lw'obudde gana amanya g'ensoma bye bakola mu staff ya parliament nga bakola ne Anita Among era zino ze ssente bwe bati babadde batwala ssente z'omusolo. Tetubyogera kubanga ffe abamanyi abasembayo oba tulina security ey'amaanyi naye ku lwa Uganda ne ku lw'obuvunaanyizibwa bwe mwatuwola twewaayo munnayuganda oli owa wansi kubanga bannayuganda mu abawansi abamu ababiwulira abatafuna mukisa kubiraba ku mutimbagano tulowoozezza nti tujje tubabuulire lwaki president omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'enguzi ne leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi
akalambidde. Sente nyingi zisasuddwa bannamawulire okuvvoola enteekateeka eno ey'okulabisa n'okulaba nti tubabuulira obubbi obubaddewo. Naye munnayuganda awuliriza Paal FM, mpayo eddakiika 3 zokka nkusomere obulyake, obubbi, obukenuzi, obutwazi, obunnanfuusi, obulukwe oluteereddwa ku bannayuganda. Sente zino si z'abantu, si za mukulembeze, naye za muwa musolo. Sente ziweereddwa bannamawulire. Allah, bayitirivu. Ate gwe bakusuubiza, tebakusuubiza mboko yo kumabunda. Bwe twali bwe obuvumu bwekuwa gwe kiri ekintu kimu nti bakusuubiza emboko kumabunda nekugamba nti ebyalo yabindekere tujja kwitunka. Ffe era ffe temuddaneeyo ne mulowooza ofiisi eyo eya Antamomu, temuddeeyo ne mulowooza nti nze Alex Waiswa Mufumbiro mugenda kubaawo n'ekintu kyonna kye musiiga ekinzija ku mulamwa ogw'okuwulira bannayuganda obukenuzi obuliwo. Tekujja kubaako kuntiisatiisa, ebyo bimwagala oteekawo okutiisatiisa ku bantu nti babaveeko, temusindika simanyi tujja kulabo tuti tujja kusiba simanyi tujja kutta, ebyo kikafuuwe, ebyo mubitiisatiise bantu balala. Era nzikiriza Kayongo olw'obutatya n'obutatirira bannayuganda list abannayuganda bawulire sente zammwe engeri gye zibadde zitwalibwa. Na lwaki pulezidenti wa Uganda yatutte steps ezo ku mubaka gwe yasindika abeereyo alemese obubbi buno. Kuba twasindikayo abantu babiri, twasindikayo onalebo zaake naye onalebo zaake nga 10 March bamugoba mu lukiiko. Owulira bulungi? Nga 10 March bamugoba mu lukiiko. Ffenna tumanyi kibayita probation. Esente zino zibeewa $1,700,000,000. Nagambye nti Honorable Mpuuga amaze ebbanga ne Honorable Mwanga Kivumbi nga banoonya $5,000,000 okuyamba ku Bulo Health Center 3 okususumuka okufuuka Bulo Health Center 4. Betaaga $5,000,000. Abaana ab'obuwala abasubwa okusoma olw'okubanga ennaku 8 mu mwezi olw'okubanga bafunyemu obuzibu wano ne wali ebbanga lyonna ne bafiirwa ennaku 8, $1,500,000 zabadde zisobozesa abaana abo emitwalo aga okusoma nga tebatataganyiziddwa. Okitegedde? Naye gwe owulira ssente obubbi obuli wano oyidimu mwe limaamu mukola. Kankube ekide kino. Ogire mu kide? Kankube ekide kino. Bagiyita Paal FM 107.9 ekkola eri omuntu. Nze muzzukulu w'Ayogedde Kayongo ake eginamye okumwogezi w'ekibiina ky'UP Alex Waiswa Mufumbiro. Mu programu Nyamwatwe. Bagemye kalamu. Mugeme kalamu ow'omutima omutono alinamu obuzibu bw'essente, programu gikomye wano. Kubanga bye mugenda okuwulira temubiwulirangako. Ow'omutima omunafu ng'oli ku kamera vaako. Naye ngeno erisiti ng'ennaku z'omwezi 24 May, Rami Ismail, voucher number A7 May 2023, being advance of purchase of coffee bags abagulamu amajani agali gagenda okunyebwa ku Pan African meeting $1,405,000. Rani Ismail, 20th September 2023, AA98 September 2023, being advanced for one-day training workshop for NRM MPs and staff, $195 million. Being advanced for a one-day training for NRM MPs and staff, $195 million. Zo sente zigenze ku account ya muntu on behalf of the speaker. Remy Ismail, 16th October 2023, being advanced to hold Zanal meeting for regional whips, local councils and their regional leadership, $1.6 billion, $477 million, and sente banayenga muzuulira bwezityo bweziri eyo batwala biliyoni emu mu miliyoni 600 mu miliyoni 2 mu 6 mu emitwalo 47 mu kasanvu
ezo bazitwala October 16 jukira oli abadde September 23 ulire sente z'omuwo omusolo bwe zitwalibwa. Remy Ismail ku account ye nga 17 October nga bamuwa advance payment for PAP items bamuwa $1,045,000. Remy Ismail 18 October 2023 bamuwa advance to facilitate pre-meeting preparation for CPA conference. Bamuwa $2 billion mu 2.76 $2 billion bwe buwumbi bubiri bwe buwumbuze $1,200,000 mu $2 mu 7.76. Remy Ismail nga 5 December nga bamuwa big facilitation for members of the joint committee traveling to Ngambia Islands in preparation of Commonwealth 1 day times 1 350 $3.5 kwa akaunti ya Remy Ismail nga 13 December 2023 ono mkozi wa parliament era mkozi wa ofisi ya speaker kwa akaunti ya funirake $14,000,016 kwa akaunti ya Remy Ismail kuwa speaker ilaje nga 7 February 2024 being advanced to cater for the government chief whip to hold several engagement meetings with political opinion leaders in Greater North $2.5 basebo ne banyabo kakati ono bamwita Obore Chris sente zagenda okujja yagenda kuzijayo kuwa speaker enaku z'omwezi nga 6 November 2023 Obore yajayo advance to facilitate speakers outreach program in Kumi district $1,200,000. Chris Obore nga 2 November 2023 nga aina voucher A549 November 2023 yajayo advance for Apal Park Church Kasilo County $1,010,000. Chris Obore 23 January 2024 yajayo being payment of corporate social responsibility to enhance image of parliament in Teso and Bugisu sub-region okuyambako okulungiya ekifaananyi acha parliament. Obore kuwa speaker yajayo $1,085,000. Chris Obore nga 8 February 2023 advance to cater for community consultations engagement Acholi sub-region to bridge gap between parliament and the people $1,010,000. Chris Obore. Okema Leonard yajayo $10,000. Okema Leonard yajayo $2,000. Okema Leonard era yajayo kwezo program $1,010,000 nga nya April nga lumu March era nga 8 February. Okema Leonard naye mukozi mu office ya parliament nga 17 April 2023 yajayo $1,015,000 okuyambako speaker mu kukola emirimu mu Acholi sub-region. Okema Leonard nga 17 lunaku lwe lumu being advanced for the speaker's corporate social responsibility undertaking for Bukendeya Church. The speaker yasubizeyo church nekata kisako era yatwala $1,500,000. Okema Leonard nga 19 zile naku 2 atute 5 ate 10,15 nga 19 April nga wesewe naku 2. Okema Leonard kuwa speaker being advanced towards the speaker's donation fund $1,476,000 muna Uganda ulilo kwetilibosa okuli ku sente z'omuwo omusolo. Okema Leonard nga 21 September 2023 advance for observer scout fees to attend the 65th CPA conference in Ghana. 7 people times 1,000 times 6 people times 600 equals 370 $1,309,000. Okema Leonard nga 11 October 2023 advance mu corporate social responsibility $1,300,000. Okema Leonard nga 11 October 2023 advance in corporate social responsibility $1,673,000. Okema Leonard nga 16 October yajayo $1 million advance of economic empowerment program mu Central $1,500,000 gwe ampuliriza. Okema Leonard nga 16 naku zezimu October 2023 zile zonna zibadde naku zezimu nga jayo advance mu empowerment program mu Central $1,500,000. Okema Leonard nga 16 lunaku lumu advance as corporate social responsibility for the speaker in various economic empowerment programs in Northern. Okema yajayo $1,500,000. Okwi Emmanuel Omrion nga 17 April kulwa speaker $1,015,000. Okwi Emmanuel Emaran nga 19 June
kulwa speaker ya miliyoni 406. Okwi Emmanuel Emeron nga 23 August, advance payment for the accommodation of the speaker and other guests $1,900,000. Emmanuel Okwi Emeron nga 2 September, advance for speakers committee mobilization $1,300,000. Okwi Emmanuel nga 17 December 2023, payment for facilitation $1,200,000. Obore Chris 18 April 2023, $1,015,000. Obore Chris 18 April 2023, $1,200,000. Obore Chris aliho 18 April, $1,250,000. Obore Chris 19 July 2023, being advanced for the speaker towards corporate social responsibility in Teso sub-region, $1,550,000. Obore Chris nga 25 July kuyugumulira Ayogedde speaker nga twasendeze 10,800,000. Obore Chris nga 26 July lunaku lwerumu yatwala $1,250,000. Obore Chris ng'ennaku z'omwezi 7 August 2023 yatwala $1,650,000. Ampuliriza Obore Chris aliho nga 15 August yatwala $1,400,000. Ampuliriza Obore Chris nga 11 October yatwala $1,19,000. Ampuliriza Obore Chris aliho nga 16 October yatwala $2,500,000. Ampuliriza Obore Chris aliho nga 16 October ku lunaku lwerumu yatwala $1,300,000. Ampuliriza Obore Chris aliho nga wayise ennaku 10 nga October 26 yatwala $1,500,000. Ampuliriza Adilo Daniel nga 8 February 2023 yatwala $1,500,000. Ampuliriza Adilo Daniel Ramane Mkozi mu office ya speaker kulwa speaker nga 8 February yatwala $1,750,000. Ampuliriza Adilo Daniel nga 8 lunaku lwerumu yatwala $1,10,000. Ampuliriza kulwa speaker Adilo Daniel nga nyaeko yatwala $1,360,000. Ampuliriza Adilo Daniel 17 yatwala $1,10,000 Adilo nga 13 June 2023 yatwala $1,300,000 yatwala $1,600,000 yatwala $1,16,000. Adilo Daniel nga 19 July yatwala $5,000,000. Adilo Mai Daniel nga 24 July yatwala Fobukedea $7,500,000. Nga 24 July 2 September Adilo Daniel being payment for various regions $1,300,000. Adilo Daniel 11 October $1,700,000. Adilo Daniel 24 October $1,10,000. Adilo Daniel Okwi Emmanuel Elion akomyeho nga 17 April $1,10,000. Okwi Emmanuel akomyeho nga 8 February $1,10,000. Okwi Emmanuel akomyeho nga 8 February $1,750,000. Moses Mabuko nga 29 2024 TA325 Jan 2024, being payment for per diem Nairobi Kenya for an official leave 30 days $1,292,900. Magogo nga 29 October, being payment of per diem to Nairobi Kenya for a biannual holiday enakwasatu okwegayazamu $1,800,000. Magogo nga 29 November, being payment for per diem to Kigali, Rwanda for the Inter-Parliamentary Games $1,10,000. Magogo nga 6 September $1,10,000. Facilitation to travel to Nairobi for 30 days $1,800,000. Magogo Moses facilitation $1,800,000 per diem okugenda Turkey okuwumulako ennaku 30. Magogo Moses singa July 1 2022 $1,270,000 per diem to Nairobi Mombasa Kenya for budget committee assessment. Magogo Moses singa 15 October Magogo Moses singa 15 October $1,15,000. Mwesidi Adolf 24 October Jan $2,200,000. 17 Jan $3,200,000. Mwesidi Adolf Jan nya $2,200,000. Ampuliriza awo netudda kwenu. Anita Among January 24 Magogo yatwala $1,800,000 mujjukidde. Ye Anita Among Speaker of Parliament yatwala $1,400,000.
9,900 mu emitwalo 2 kubulako emitwalo 4 milioni 5 nga 29 Novemba yatwala emiliyoni 4 Anita Among yatwala emiliyoni 4 yatwala emiliyoni 409 mu 4 nga kubulako emiliyoni 6 okwera emiliyoni 5 Anita Among nga 29 ku lunaku luno yatwala emiliyoni 10 mu 6 zino nga zitwala enough mu manya ge bili zabadde bazimugirayo obugizi Anita Among 19 October 2023 emiliyoni 653 Anita Among nga 6 September 2023 emiliyoni 487 Anita Among 18 August 2023 emiliyoni 907 Anita Among Anet 28 July 2023 emiliyoni 483 Anita Among 21 July TA 26 July voucher number payment of ATM ADS entertainment in 10,000 out of pocket allowance in 10,000 Zinuzali visit being first station for this official visit of the Parliament of Uganda, the second Russia Africa Summit. Zino summit zemuulira nga baba wana tugenzemu Anita yatwala ennaku 8 dola 10,000 okubeeramu ne sente z'omunsawo ez'okwegayaza dola 5,000 era n'okubeera ne out of pocket allowance dola 5,000 ezo ne zibeera emiliyoni 10,509 kakati bino bitu nebyo kakati eggwanga bw'oba ogamba olw'obudde bw'oba ogamba nti tusalawo ebintu bino gwe ampuliridde zozo sente zina zamuwa musolo nti abantu batono bisowaani ate ndakukoba nti ebisiyaani omusaadha yabigula yo walooza nti nyimba naye n'abalala balina ebisiyaani guno this is it is concerted citizenry effort kubanga fe omusango ogwadda mu kooti y'abantu so buno obulyake buno obubbi national unity platform kweyimiridde nti NRL ezegamba nti bagenda kusa naye bwe bibino to kakati bwe twalabye nga naffe owaffe mwali painfule nga tetulina bwe tugenda kugamba kuwona atutte nyingi kubanga fe owaffe tulowooza nti kandi banakuba nti kaali katego ono okutwalirako nga bwe batutte bwe bati it is unacceptable temusobola kuba bulijjo nkikugamba nti we are led kati bulijjo nze abagamba nti tuli led by mafias oyinza kuŋŋamba ki leero okumanya bino binkubye waliwo akasajja kafe akatera okuyitaayita katambula kati kayongo ebyo ampuliriza zensonga zetuyimiriddeko nti omuwendo gw'okulwanyisa kyagulanyi mu Uganda gututusiza ku leve y'abantu okuzibiriza bave ku mazima bagambe nti akatulwanyisa omwagala w'abangi so oli yenna ayagala ffe tusiriikirire ku bino nga twavaayo gamba bannayuganda nti tetulibeerawo ne tuba nga ffe tetukulemera bannayuganda lwakubanga tuli bagezi nnyo no siri mwogezi mulungi nti ndi mulungi nnyo nti ndi mugezi nnyo nti oba ndi wanjawulo nnyo naye ago amazima ge tuvaayo ne tuyimirira ku lw'abannayuganda abangi abatalina muzindaalo guno kyekikulu kuba bwe mba ngenda mu Cancer Institute bwe mba ngenda mu Heart Institute bwe mba ngenda ekiruddu bwe mba ngenda emulago bwe mba ngenda wa obulumi bwe ndaba obwa munnansi obw'omusawo amalwaliro gali understaffed aga gavumenti
reason lwaki gali understaffed nti tewali sente. Naye oyinza okugamba mpuliriza omusawo atalina gloves, atalina sente, bali overloaded, sente basasulwa ntono, nti ye agenda kuguma atya akeere ku mulimu buli lunaku ng'omubulira emboozi. Abakozi ba KCCA baagala $5,000,000 baddemu okulongoosa ekibuga, bakoledde ebbanga bangi nnyo, basuka simanyi ne mu kasanvu, beetaaga just 500 million. Gwe basindiseeyo okubeera nga golokipa. Waliwo kali akayimba golokipa yeebase yeebise kikutiya sagade. Tusindiseeyo golokipa naye bakuyimbira golokipa yeebase yeebise kikutiya kweli. Nga batwala esente z'omuwa omusolo zino zonna naye ngana tuyozoyeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mama Baby Kyagulanyi Kitungo. Tuli basangavu, tuli basanfu nti mu Uganda mu gifiire ya bibala naye eri mu itongo. Tutambuliza olugero lwa Uganda okwenunula okwetola ku bano bannakyemalira, olw'abaana abali kuyitibwa, olw'abaana abali kudolongebwa, olw'abaana abali kuwambibwa. Twenda okwebaza President His Excellency Robert Kyagulanyi gwe twalozzaako eryangobi olw'obukulembeze obukalamu, olw'obukulembeze obulengerere wala, olw'obukulembeze obuli kusobola okutembeeta Uganda ng'eri corruption free, bwabanga busobola okuwa omukisa buli Munnayuganda okubona ensonga nga bw'ogibona wagyogerako nga kikugemaku. It is very important that the citizenry today have the opportunity to dissect, to internalize, to analyze the issues that matter most to them, especially with governance. Those days, these political elites, the Politbros, they were the ones in charge of the affairs of the nation, and they have driven it haywire. So I want to thank His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. He was on the red carpet at the Oscars. Yes, we did not take it because for us who have watched the 21 days of Mariupol know how heinous, criminous it was. But also, the People's President is one documentary that we will reckon on and that has given a great highlight on the character of the person and dictatorship of Yoweri Kaguta Museveni. So we want to thank the President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, and the First Lady for looking gorgeous, stylish, and definitely representing Uganda that they helped from. I thank you. What did we do? You say. Tobindukira yeyo ndali kuwaida Kati mazoko okugira katendo gwera. It is katendo. Ndio tumuleke lero kubanga naye era si nti yatulabyemu nnyo tokyomidde naye sitiri amulinako. Ebirungi biggwa byokya. Ndowooza akatambi k'abakulu katukaleke balina bye baba boogera ebiseera ebisinga. Kitukakatako nga bannayuganda okufaayo ne tunoonya kitambula kitya. Weebale nnyo weebalire ddala gy'osinzira okubanga ate okulaba n'okutugoberera. Naawe eyakeeyunga ku mukutu. Big Brother Uganda bwetyo bwekola ebintu byayo. Tukunoonyeza amawulire okuva ku source, tukunoonyeza amawulire okusinziira ku ekyo kitambula mu ggwanga. Kubanga oba olina okutambula n'okumanya. Njagala okubeebaza mwenna. Subscribinga, teweerabira okulayikinga. Sharinga, teweerabira kugenda mu comment section. Tewali kyamaanyi nnyo ky'ofiirwa bw'oba osobodde okulaba ate n'otawa ndowooza yo. Genda mu comment section oba endowooza yo okusinziira gwe nga bw'olaba ebintu n'okusinziira omukulu biki by'ayogedde na biki ebibadde bitambula. Weebale nnyo weebalire ddala. Ebintu bingi ebiba bitambula naye tutuuka ekiseera ng'ekituufu twetaagamuko abantu abatutegeera. Tutuuka ekiseera ng'ekituufu tulina okusitula amaloboozi gaffe. Tutuuka ekiseera nga ebirowoozo byaffe ebya ssekinnoomu nga birina okugenda mu bakulu abatutwala aba Parliament oba abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo wonna wonna nga tulina okubiwaayo so that bisobola okugatta ku ggwanga lyattu. Naye nga tekinera sinza kwerabira ate kujjukiza bakulu batutwala
ewaffe Nakaseke amakubo gakolebwe kubanga go gakyali mabi ddala n'ebyenjigiriza byongerwemuko amaanyi nga bwewalabye mukulu k'omu bwe yatabuse abayizi n'abazza abasomesa n'abazza n'abateeka ate mu ssomero. Kale kankwerekereze nze kali esuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 755936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Mulungu Diaspora Foundation nga yegattidde wamu African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September. Jangu nsisinkana abakugu ate oyige nga bw'ogabanya ebirowoozo. Tuyita ba doctors, ba nurses, ba counselors, bannabyamizannyo, ba administrators, ba social workers, abasomesa, bannabitone, abayizi, bannamawulire n'abalala bangi. Ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 430 ate abanaayolesa mujja kusasula Canadian dollars 520. Ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 200. Obakyalira eventbrite.ca. Eno global conference ekwata ku substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience. Okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +16770 oba +146 oba +137 259 oba +25708 ate n'osobola n'ogisindika ku mobile money oba tu emailing ku info@africanfoundation.org. Tuswa Global Conference etegekeddwa African Canadian Foundation. Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4. Nina Guest House, a home away from home. Boni Balista Coffee and Cafe Limited yeva abakutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kaawa. Tukola kaawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kaawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0707474365 ne 0784112721 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day.